abaana batambudde abaana babadde bagamba walk to parliament so tutambule tulumbe parliament oba tugende mu maka ga Kinoomu ababaka buli constituency yandibadde egenda muki mu maka ga mubaka wa parliament ate tumanyi bulungi nnyo abantu abagiri enguzi tubamanyi ne constituency mwe bava tewali kyali kibatwala ku parliament kuba parliament yo si eryaki ng'ekizimbe ate parliament ne bwe n'ababaka ne bwe batabaamu parliament ebawe eri era abasirikale abagikuuma babeerawo n'ebintu byamu bisigala ababaka bennyini gwe mugambe nti twakugamba kirala okola kirala okozeewo okyokulaba nti enguzi ene ekendeera nza ani mbaka wa parliament kyomubuuza nga bwe watuuladde mu parliament olinayo n'ekiro tekiyinza tuba mu parliament anti nze sobola kubeera muli babbi gwirindekera okubaamu ababbi ngenda genda bano bo mubalumbe ng'abantu buli omu anti mumuyitanga zze ku lumbe manyi beeyunanye ennyimbe najja wajja nti muzze ng'omugamba nti gwe byotukola twakutegeera nga tonnakwata kazindaalo bye tukutuma si byoyogera muli eyo mutudde muzimba mbuto buli motoka empya gye baleeta gye mugulako kyekika kye mugulako bwe muddeeyo nga mutusiruwalirako bwe bakuwa obukadde olunana totubuulira bwe bakuwa ebitaano totugamba owozabuwoza abo abasajja banaasoboka batusinga obungi bye muwoza naye ebyo bye twakugamba gweoyogera biki twakutuma otuweereze naye byokola biki naye otukoledde ki nga gombaka waffe gwe twasindikayo wabula ate kati tugendako abakambe mu abantu balina kukyukira naye bino ebyokujja eno wano oba oyinsalutinga gavumenti ejja kukukwatanga yo akoze yo gavumenti eba ntuufu okukwata omuntu alumba palamenti eba ntuufu kuba palamenti yaayo oyagala kwonoona property yaayo ng'ate olwanyisa mubaka genda ewuwe kuba omumanyi kakati gwe oba olina n'omukisa mungi nnyo omusirikale wa mukuuma akuba abalonzi b'3,000 oba 600 abatte bamubuuze nti abalonzi be basse baakoze eki babadde bakulumba kukola ki nti banga bambuuza nti lwaki situusaayo bye bantuma nti ekyabakusizza nti yentikale oyo tumanye nti oyo tumulina yassa abalonzi be kuba bamudimandinga ebintu bye baamutuma naye nze nkugamba nti lumba ki mubaka bw'anaagenda bw'omubaka nti oli wawa nti nakawa mugende mulumba ow'ennakawa bali mwezo mumubuuze nti twakulonda tuti lwaki oyogera bino na bino na bino na bino eka ewuwe bw'aba n'abakuumi nga bamukuba kubanga tubawogganidde wano ne tubagamba bannange muddwaliro ekawempeteri ddagala abakazi baabazaala bafa mututuusizeeyo eddoboozi ti mu malwaliro tewali ki musirise bwe bagira basaba tulipu zagenda bwagira nga bamuwa tulipu genda baziba tebagaana engazo tebazigaana bayonoonye ssente nga bakazi bafa nga bebazaala wabula 226 buli omu alonde nga yeetegereza temulondesa gye babawa tebagigaana mupi abantu ababalonda balumbenga ewaabwe baleme eno bye bajja byonna kakati bw'oba olonda MP we Nakaseke kati kyekikuleeta ku parliament eri e Kampala kindi Nakaseke mulumbe yokubajja kujjayo ate anangamba nti abeera Kampala nga ate we Nakaseke nti waliwo ababaka parliament nga tebasula mu bitundu bye batwala bazima mama yumba naye nga tebasula kakati ogwoba musiru nabakyera n'omulonda bazima mama yumba baguumaaza balina mama yumba naye tebasula mumulinda ndakugambye temufiirwa bwajja ebyo byajjiridde mubimugaana mugambe nti please tukufunye bulijjo tolabika kola kino twakutuma kino tewakikola kino tewakikola kino tewakikola totusiruwalirako osula na jindi nayo tumanyiyo naye nojja kujja ennyumba tugikonyeewo tumanye nti eno teri mubaka tulonde omulala kati yemukola mutandika mugenda awo ne mwecwacwana mba mukyecwacwana ajja aleeta abasirikale babakakkanako ogenzaleeta byakulya abasirikale babakakkaneko babakube bakuba balonzi be nga mumugamba nti ffe tukuba nga tukubanja bye twakutumira bye twakutuma tetukyakwagala Kasuku yakuwa TV gye yakusuubiza Kasuku oba mpita fwala ndowooza bwe yakulaba bw'ati ng'okuze yalowooza oli musisi bwantunulira Kasuku yaŋŋamba lwe naddamu musisinkana ajja gifa naye kati ate nja kumufulira abagimu mu mmanjira Kasuku wannemesa muzeeyo bangi ate yakusuubiza nseeraba bangiza wano Kasuku aleme kwefuula nnyo wa kitalo omuntu yenna bw'asuubiza tuukiriza ate nga twali naye era nga twogera nagamba onyinza njagala nnyo omuntu anywerera ku kigambo kye mwagala nnyo Kasuku nga bw'agamba ate akimanyi badde wange naye nze bw'oba badde wange n'otandika okuva ku kigambo kyo oba ofuuse mulyazaamaanyi na munnanfuusi nze kati ndi naawe ekigambo kyange naawe
singa ekyange naawe okivaako naawe nkola ki nango mvaamu naawe nkuvaamu kati Kasuku mu banje Kasuku olina right ebanja era wakyogera mu bantu nga bawulira naye gamba nti oli mu kamera ogambye kumpaaki TV eruwa ate temate kunfuula nga musiru nze siyomba buyombi Kasuku oli badde wange naye munnange yalinga ayagala kufuula wanfuula nga masikini nti nali nsabiriza nontaasa nobagamba nti ojja kumpa ate tumpa kati otya ndowooza muli ogamba nti nakujjukiza bwananzijukiza nga mugamba nakulasuubiza busuubiza kati ono ayagala nokufuula muddu ti ekyo sijja mubeere nga bw'omujjukiza bw'omukubiramu kati yakwerabira Kasuku yanerabira yakwerabira nze leero mbadde njogera naye nemuka Kasuku TV yakagatte wagimuwa nabyerabira oyo naye amenya nze menya sebo Kasuku mbuye emyaka gyo yayina TV yagirina myaka gy'olimu jajjawe yayina TV nga yiye jajjawe nga abadde egindi omujja eno amutwale eri gye bayita mu kitanda yali agirina ataleme kunsokaasoka omanyi saagala nnyo muntu kunsoka Kasuku tonsokaasoka owaye sebo nkumenya nkutama Kasuku nkubira essimu bw'olabira gundi interview kubanga nga sinnagenda ku yakubiri kuba eyokubiri ejja kubeera nga eri personal kuba onnyingiddemu nti ku myaka gino jajjawo yayina TV nze saagala kulowoozesa nti buli lwe mba mmanja nzija kuki saagala kubanjiranga mu kamera naye yakusubiriza mu kamera wansubiriza mu kamera lwaki tompa kintu gireeta ogiteekaawo mu kamera ogimpe ngende sakugulya TV nga baline kawalaata waliwo n'akusingako omwana gwe nnina ng'akusingako naye ye si musiru kutuuka kunsuubiza byatampe menya Kasuku menya yakyogedde nti menya yakyogedde ate kati waliwo Saimo kawalaata omumanyi Saimo nga yabaddewo nga ayongeramu Kasuku olowooza okuba Saimo n'atambula naye Saimo agambye kuba Kasuku agamba bannange nabyerabira naye amenya ko Saimo nakati simanyi akyabanja TV wamusuubiza kumwejjako omusajja lwaki tagenda n'akola Saimo aleme kummanyiira naye Saimo sebo kakawalata nze nja kasusumbulako eddiba vaako byayogedde Saimo bw'agambye akyogedde naye ate gogenze kati ekyayogedde kibadde tekiri nnyo personal kiri okugamba mbu mu lwaki sigenda nenkola sebo gw'okolawa Saimo bumbadde ne Kasuku nga mundiko nze nafuuse topic mwabuliddwa content nga muli kunze naye lwaki TV togireko mwana yakusuubizanga ng'ayagala ove mu kamera nedda sebo teyandisuubiriza mu kamera naye yandivudde mu kamera n'alyoka abingama ye nga lwaki anfuula omugwagwa lwaki anfuula naawe mwekobaanye naawe weekobanye muzeeyi mbadde ku saidi yo kati gamba Kasuku nti Kasuku leeta TV ya muzeeyi gamba Saimo nti kyova nagana omusuubiza ekintu kyonna nze namusuubiza ekintu kimu bagenda kusasula ssente z'omuzeeyi kakati nze kubira Kasuku kati nga tuli wa namusuubiza ekintu kimu ne mugamba kubira Kasuku vamu ebyo nze nyumirwa nnyo ebikolwa okusinga ate bw'omala okubire ne Saimo nabo buli omu njagala nkigalere kati naye aŋŋambe oba buli omu atunuze mu munne ki omudumu zaabike emipiira nze sirina kyenfiirwa bundi Saimo Kasuku sirina kyenfiirwa gwe nkutunuzaamu emmundu mubaddewo ne gundi abaddewo Shabimu abaddewo nga mundi bubi tobaddewo obadde omukonjera bwagambye mbaddewo Kasuku ndina muzeeyi Kagatto ayomba ngamba wamusuubiza TV tewagimuwa mbu wamufuulanga mwana muto wamma ne byoyogedde ne Saimo mwogedde ki nga Shamimu waali naye kati badde wange gwoze bwotyo wanje ng'ate ogambye nga ne Saimo mbunze entama mbu wabyerabira wali oyogera kunejjako nze Kasuku kati mbuulira kyemba nkola wanje alinga akwegayiriza kati wanje mbeerera mu kamera yagikusuubiriza mu kamera nze enkola yange
Oero olaba de bwe bansasula najja mu kamera. Wanji? Gundi yogera kyogenda okumpaleka. Wanji? Kasuku Saimo wabadde omugambira ki wamugambye ki wamma tewali bannange jalete ebizo kati nzo tobye olaba bwotidde kati naye kakati oyo tomujjeeyo kakati abantu bwe bati basaana bati owasuubiza kintu asasule ngate era obadde weebeera bati tokwekanga mukira mabega tokukwekanga boba kati kubira Saimo Saimo tajja kukwata gwe mukubira agana okukwata nze mulumbe nga nokwata waganyi nze mulumbe Goroza ndi enoyo ka interview nyinza okubeera nja kubeera nawe walala naye mulume nze konzijirayo enjala nange nze kujirayo waliwo yakujirayo ko kunjala bangamba waliwo seeke yali akuba seeka abanjenja nenjagala obbakuwamu yali agamba seeka ni nani aseka waliyo no baleme kulowooza ndi babanye dini ate okusinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baleme kulowooza ndi basingo jimanyi baleke baseeka mbaleke naye batujjeko olunderebu aleke ate ngeri gyovumirira okijabu ngate oliseeka naawe oba otusobedde bwa seeka mukugambye baleke nze nakulira na muŋona ku sarafu nawe wakulira awo ku Kizimula house ku Kizimula house we nakulira ulira era nalyoka nesikulaba Saimo takutte Saimo nedda sebo tokubye ino gikuba evuge mpulire ojiwulidde gujiro gireka kevuge eveeko evuga nanti gireke nze kakati mmanye nti atakikozesa kasonso nedda tategedde nti nze njogera kalina mukawala talooza akusinga emyaka aluwa ekyo ebyo ebiwala tabijja lwandyambi malnutrition nedda bannange oli munnange kati nze siri muno gwe yabadde ayogerako ate ode makuntabula kulowooza nti ate some animals are more equal than others nze byo sibyagala aganye okukwata tumuleke muddemu ebiri nedda bannange kati gwe ngamba nti ontenguwa kamuddemu nze saagala bintu bya kati oyagala ndowooze nti gwobadde omuwaayira ate nga muwaayira kati kasuku totusogamba ate yabadde Saimo n'ogijjako namangu mbadde mujjako tukole kakati tukole tugende mu maaso muleke Saimo toddamu okugamba mbu gundi yali anjogera ku nnejjako sibyagala gwe ateeza yange girabye nti nze nkuba kwabadde akwezako gamba abadde oba oli awo wamugambye ni bwe nkukubira tokwata manyi nammwe mulina enkwe anange naye naawe toyambika omanyi oba onyamba buyambi lekayo okunyamba nze saagala kunyamba nga onnengeza n'oyo wadde yagamba nti agenda kumpa TV bale ngenda mususa nze saagala byakummanyiira oyo Saimo yakuba essimu neevuga bweti mukwate oyo Saimo yeevuga bweti ndi wano ne muzeyi Kagatto agamba atya kojja Saimo nakukoze ekiwaŋŋambye nti nakola ntya kagundi nabifunye dda Shamimu teyabaddewo nti gundi yali mu manja mu ntama okubanja TV nga njibanja Kasuku nabanja nnyo nali nkubanja ako gwe nakubanja nze ayingira Saimo muyingira nanyingira kati ngenda kuyingira Saimo gwe nompaako mmeka wangi sebo no mbadde wano ne Kasuku nva mukubira ne muyombesa nze sagala muntu atanywerera ku kigambo kye ate atanywerera ku kigambo kye wabanga takinyweredde kate waba wakiyingiramu avujubisa ngoza nagavuko na manyira akujjeko Saimo alowooza nti nno ndi wakusaagirako mbu nabanja nnyo jajjawo namubangiramu Saimo jajjawo oba yali nga alina TV gwe kiwalato okifunye wagifuna dda nvaako njagala TV yange Kasuku agimpe tugende mu maaso Kasuku akayo mwezi kunaga kwa TV wangi akayo mwezi kagugwa kagenda kwa TV lero omanye ennaku z'omwezi meka lero lumu guno gwe gwagamba alowooza nti nno gulimu ennaku 2 tegulimu 3 katusigaza 29 tugende message nezo zonna zikolima kale so
njagala kubategeeza nti mujebaleko ne jala nnuma njala ennuma tunakola ki era omuntu osobola okufa ng'olina abakozesa nasabye emmere wensabye emmere mumpadde kagatto muwo obutwa talina kiddako muwo obutwa omuwone nga mbadde ngambye mumpe emmere akantu akatono bwe kati mutumiza artist KFC nze njagala gondi naye nga sigadde ebyobubi na biki byangu byakufuna omuntu ne bwataba na kabina nze sina kyenkagaza ate nkati nkagaza nze sina na mukazi gwe nali mbadde naye ate nenzira kabina kube kabeerako nkagaza ki bakubuuza nokubuuza ni waggulu otya gwa afunga no ate era ate nga waliwe sinerabidde bagamba bali aba Bubbles Beauty naawe atandikiriza okujja ekiwalaata bakkolako bakuyambira ddala ekiwalaata kino kitajja wabanga otandikiriza so asatu mu lumu August fena tugenda kubeera Lugogo ku Millennium Grounds tugenda kubanga ate tuli mu Hijab Nation tugenda kubanga tujaguza olw'obulungi lw'ekyambalo kyaffe ate nabwe ekityo okuyambako omwana ow'obuwala okubeera nga yekkiririzaamu okubeera nga ayambala bulungi kikkakatako nga ggwe ayambala obulungi okudifendinga ekyambalo ekyo n'okukyagazisa abalala jangu mu sharia yo eya black oba mu hijab yo yonna eya black mwambale bulungi bannange tukikkaatiriza mwambalire ddala bulungi temujjanga mwambadde bubi abaami mu makanzu ameeru ate abakyala mwambale hijab eza black n'abaana mubaleete hijab twazirese ku Mimi's Glamour Palace mujjeewo hijab ziwezire za black bay yanseko buseko obukaya webuli perfumes ennungi kosa n'obwowo bw'omu nnyumba temwerabira waliyo ebyokugula bingi nnyo abasiramu boolesezza ebintu byabwe bingi nnyo ebikolebwa byemumanyi ne bimbadde temumanyi mujjeeyo mubawagire mujje mulabe ne bannammwe bakola biki ndina muzeeyi kagatto erinnya Shamye Manja neddira mutima omuyanja era nga nze muwala waabwe ab'omutima omuyanja tebalina kyakkola nzaaliwo naye bwe bakimanyi nti ne Katikkiro wannankati bakimanyi nti Katikkiro wa Buganda ye Charles Peter Mayiga ate nga yakyali Katikkiro ng'ate sisuubira nti wakuvaako kati kubanga ne Ssaabasajja Kabaka yakikoonyemu wakiwulidde n'akikkaatiriza nti yalonda Katikkiro alina by'oyagala byonna bibyo ye yamulonda yakikkatiza alina wali we yagambye nti nga ne Katikkiro anyambako nga nyambibwako Katikkiro gwe neerondedde so si gwe bamusuubiza oba kiki tava mu bigambo taba wa bigambo yamwerondera era nategedde mu byonna tiwamala okusiima neyeerondera Katikkiro yiwadde embeera okusiima n'amuta so bw'aba tannamuta tegeeza bwe yalonda n'amumazaako myezi bwezi n'amuta bamanyi kuba mbaddewo okuviira ddala ku Katikkiro abaana tebakyaleega abaana bo baleega ki baleega ki govaawa mpaka nakatobedde webasi ndoza abawala bamala nga bawoza tebalina ssente sooka nze ongulire emmere oba nze ebbanga emaze sikulaba obadde okola nalidde dda nze nalidde ku ssente zo njagala KFC wangi maama obigudde so nina muzeeyi kagatto nnyabo nattabula ndi nattabula ntabulaani nze ate awo nze siba nattabula ate n'Oluganda naawe tolumanyi oba wabeerera ki ow'omutima ndi settabula kuba gwoba nattabula omukazi goli settabula oba naawe okikkiriza nti otabula bwe nfuna ntabula ng'omutabula muzeeyi sootema ku muntu ekigambo singa akusukkako osoose okutema ku muntu ekigambo ekinene ekizibu ate nenkinnyonnyola nendeeta n'abajulizi emyaka gyo ate kati nze oli abagamba nti nnimba bwe mba nga nnyonnyodde nendeeta n'abajulizi kuba buli lwoyogera ekyo mbagamba leeta abajulizi nga ndeeta ggwe muwala wange ndeetalako n'abalala basatu ng'ani akyawakana kyokka ate masa kuvaamu ng'oyimirira nenzikatiriza obulimba kati nze ne bwe nsanga musanzi nga oba olina kyokoze ne bwongamba nti bakukwatidde wali n'omusajja ne baleeta ebifaananyi ng'oli naye mbagamba mulimba mujingirira nnyo ebifaananyi eyo editi mbagamba mwakozesezza artificial intelligence nakulaba nno ng'oli mu KFC naye ng'amaddu g'olina ne ŋŋamba mu KFC nga ndya
ngolya nenga ndoza nentegera ndulala fati aika yakuyiyembe mwatu ate site yali alafati yali ani nali ndi kubyange wali wetata musendezo nkutidde golowooza ndino bantu alabutwazi baba kubi waluseke kungwe nani igwe nakaluku baba meka mbamanyi bonna boolukubye nze ate kati bwekiba nti ndukuba anti gufiira ku mugumba naye kuba naawe era toli wakusaagira kubanga olukuba ne mu pipa epipa neekala n'olusuula mu pipa sawundi wange bamutadde weeno gyali wali nnyo kaakati kasuku yakuwa tv gye yakusuubiza kasuku oba mpita fala ndowooza bwe yakulaba bw'ati ng'okuzekuza yalowooza oli mu ssimu bwantunulya kasuku yaŋŋamba lwe naddamu musisinkana ajajiva naye kati ate nja kumufulira abagimu mu mmanjira kasuku wannemesatawaana muzeeyi obanja ate yakusuubiza nseeraba bangiza wano kasuku aleme kwefuula nnyo wa kitalo omuntu yenna bw'asuubiza tuukiriza ate nga twali naye era nga twogera nagamba onyinza njagala nnyo omuntu anywerera ku kigambo kye mwagala nnyo kasuku nga bw'agamba ate akimanyi badde wange naye nze bw'oba badde wange n'otandika okuva ku kigambo kyo oba ofuuse mulyazaamaanyi na munnanfuusi nze kati ndi naawe ekigambo kyange naawe singa ekyange naawe okivaako naawe nkola ki naawe nkuvaamu kati kasuku mubanji kasuku olina right ebanja era wakyogera mu bantu nga bawulira naye gamba nti oli mu kamera ogambye kumpaaki tv eruwa ate nemate kunfuula nga musiru nze siyomba buyombi kasuku oli badde wange naye yalinga ayagala kufuula wanfuulanga masikini nti nali nsabiriza nontaasa nobagamba nti ojja kumpa ate tumpa kati otya ndowooza muli ogamba nti nakujjukiza bwananzijukiza nga mugamba nakusuubiza busuubiza kati olayagala nokufuula muddu ati ekyo bw'obeere nga bw'omujjukiza bw'omukubiramu kati yakwerabira nti kasuku yanera yakwerabira nze leero mbadde njogera naye nemuka kasuku tivi yakagatte wagimuwa nabyerabira oyo naye amenya nze menya sebo kasuku mbuye emyaka gyo yayina tivi yagirina myaka gy'olimu jajjawe yayina tivi nga yiye jajjawe nga abadde egindi omujja eno amutwale eri gye bayita mu kitanda yali agirina ate aleme kunsokaasoka omanyi saagala nnyo muntu kunsoka kasuku tonsokaasoka owaye sebo nkumenya nkutama kasuku nkubira essimu bw'olabira gundi einterview nga sinnagenda ku yakubiri kuba eyokubiri ejja kubeera nga eri pasono kuba onnyingiddemu nti ku myaka gino jajjawo yalina tv nze saagala kulowoozesa nti buli lwe mba mmanja nzija kuki saagala kubanjiranga mu kamera naye yakusubiriza mu kamera wansubiriza mu kamera lwaki tompa kintu gireeta ogiteekaawo mu kamera ogimpe ŋŋende sakugulya tv nga baline kawalaata waliwo n'akusingako omwana gwe nnina ng'akusingako naye ye simusiru kutuuka kunsuubiza byatampe menya kasuku menya yakyogedde nti menya yakyogedde ate kati waliwo saimo kawalaata omumanyi saimo nga yabaddewo nga ayongeramu kasuku olowooza nti okubeera saimo munaatambula naye saimo agambye kuba kasuku agenzaga bannange nabyerabira oyo naye amenya ko saimo nakati simanyi akyabanja tv wamusuubiza kumwejjako omuzeyi lwaki tagenda n'akola saimo aleme kummanyiira naye saimo sebo kakawalata nze nja kukasusumbulako eddiba nvaako byayogedde saimo bwagambye akyogedde naye ate gogenze kati ekyayogedde kiba tekiri nnyo pasono kiri wakugamba mbu lwaki sigenda nenkola sebo gwokolawa saimo bumbadde ne kasuku nga mundiko nze nafuuse topic mwabuliddwa content nga muli kunze naye lwaki tv togireko omwana yakusuubizanga ng'ayagala ove mu kamera nedda sebo teyandisuubiriza mu kamera naye yandivudde mu kamera n'alyoka abiŋŋama ye nga lwaki anfuula omugwagwa lwaki anfuula naawe mwekobanye naawe weekobanye muzeeyi mbadde ku sayidiyo kati gamba kasuku nti kasuku leeta tv ya muzeeyi gamba Simon nti nze kyova nagana omusuubiza ekintu kyonna nze namusuubiza ekintu kimu bagenda kusasula ssente z'omuzeeyi kakati nze kubira kasuku kati nga tuli wano namusuubiza ekintu kimu ne mugamba kubira kasuku vamu ebyo nze nyumirwa nnyo ebikolwa okusinga ate bw'omala okubira ne Simon nabo buli omu njagala nkigalire kati naye aŋŋambe oba buli omu atunuze mu munne ki omudumu
zaabike emipiira nze sirina kyenfiirwa bundi Simon Kasuku sirina kyenfiirwa gwe nkutunuzaamu emmundu mubaddewo ne gundi abaddewo Shabimu abaddewo nga mundi bubi tobaddewo obadde omukonjera mu bwagambye mbaddewo Kasuku ndina muzeeyi Kagatto ayomba ngamba wamusuubiza TV tewagimuwa mbu wamufuulanga mwana muto wamba ne byoyogedde ne Simon mwogedde ki nga Shamimu waali naye kati badde wange gwoze bwotyo wanje ng'ate ogambye nga mune Simon mbunze entama mbu wabyerabira wali oyogera kunejjako nze Kasuku kati mbuulira kye mba nkola wanje alinga akwegayiriza kati wanje mbeerera mu kamera yagikusuubiriza mukamera ng'obadde nze enkola yange olaba ne bwe bansasula najja mu kamera wanji gundi yogera kyogenda okumpaleka wanji Kasuku Simon wabadde omugambira wamugambye ki wamma tewali bannange jaleeta ebizo kati nzo ntobye olaba bwotidde kati naye kakati oyo tomugjeeyo kakati abantu bwe bati basaana bati owasuubiza kintu asasule ate ali obadde weebeera bati otokwekanga mukira mabega tokukwekanga bwoba kati kubira Simon Simon tajja kukwata gwe mukubira agaana okukwata nze mulumbe nga nokukwata wagaanyi nze mulumbe golooza ndi enoyo ka interview nyinza okubeera nja kubeera nawe walala naye mulumbe nze konzigirayo enjala nange nze kujjirayo waliwo yakujjirayo ko kunjala bangamba waliwo seeke yali akuba seeka abanjenja nenjagala obbakuwamu yagamba seeka ni nani seeka waliyo no baleme kulowooza ndi bebabanye eddiini ate okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baleme kulowooza ndi bebasinga ogimanyi baleke baseeka mbaleke naye batujjeko erunderebu ate engeri gy'ovumirira okijaabu ng'ate oliseeka naawe oba otusobedde gwa seeka mukugambye baleke nze nakulira namuŋŋona ku Sarafu naawe wakulira awo ku Kizimula House ku Kizimula House we nakulira wulira era nalyoka nesikulaba Simon takutte Simon nedda ssebo tokubye ino gikuba evuge empulire ogiwulidde gwe giro girekako evuge eveeko evuga nanti gireke nze kakati mmanye nti atakikozesa kasonda nedda tategedde nti nze njogera kalinamu kawala alowooza akusinga emyaka aluwa ebyo ebiwalaata bijja lwandyambi malnutrition nedda bannange oli munnange kati nze siri muno gwe yabadde ayogerako ate ode makuntabula kulowooza nti ate some animals are more equal than others zebyo sibyagala aganye kukwata tumuleke muddemu ebiri nedda bannange kati gwe ngamba nti ontenguwa kamuddemu nze saagala bintu byako kati oyagala ndowooze nti gwobadde omuwaayira ate nga muwaayira kati Kasuku totusogamba ate yabadde Simon n'ogijjako namangu mbadde mujjako tukole kakati tukole tugende maaso muleke Simon toddamu okugamba mbu gundi yali anjogera kunnejjako sibyagala gwe atenza yange girabye nti nze nkuba kwabadde akwezeko gamba abadde oba oli awo wamugambye ni bwe nkukubira tokwata manyi nammwe mulina enkwe anange naye naawe toyambika omanyi oba onyamba buyambi lekayo okunyamba nze saagala kunyamba nga onnengeza n'oyo wadde yagamba nti agenda kumpa TV bale ngenda mususa nze saagala byakummanyiira muzeeyi ebyenguzi ebiriwo mu ggwanga wabitegeddeko abantu bagenda okwekalakasa ndowooza ebbanga lyonna obadde okimanyi nti national theatre bagiggala era nange nga sijasobola jakiseesinga shows z'abantu ezisinga zoonoonesebwa nezifa kakati waliwo olutalo olugenda mu maaso olutalo olw'abantu ba wansi oba abantu bannayuganda ng'okunenya ba celebrities mu ba celebrities omwo okusingira ddala singa obanga olina following nga tewavuddeyo kwogera ku ki
kunguzi kakati abayimbi abamu babatuukiridde ani abatuukirira abannamawulire abagamba bannange abantu nga bagamba temutaddeyo eddoboozi lyammwe ku kintu kino ekigenda mu maaso ekyenguzi bayimbi bagamba temututeeka mu byabufuzi byammwe bo bannamawulire nga be bagendayo okugamba bayimbi bababuuza bo bannamawulire babadde bakozeewo ki balyoke bagambe nti ffe tumaze ekyaffe kati bannamawulire abayimbi bo tebalina kye bakoze kati kitegeeza bannamawulire basooke beenenye bokka nabo obutabaako kye bakola ki kati eyo interview gy'akola ne muyimbi nti lwaki tovuddeeyo naye asooka akola eyiye ne munnamawulire munne nti munnange gwe wakozeeyo ki sayimo wakoze eki ne sayimo abuuze Zubeda nti wakoze eki ffe twatudde ne tukyogerako ne mukyogerako nti ki ne tukyogera ne tugamba mugende maaso ne tugamba nti omuntu enguzi ffe gye twategedde ffe nga ne sayimo kye twategedde nti omuntu waddembe okwogerako nti bannange sente ze babawo okukola enguudo lwaki muzirya ezo size anti kati ebintu ebyo manyi what we should know we must first differentiate yes enguzi kye twawule enguzi obulyake obubbi n'obukumpanya ate enguzi kye ki enguzi ye bribe mu luzungu obulyake kye ki corruption kakati owa traffic singa kwata ntoyina permit oba omuntu nakwata you are trespassing oba wakoze kino nkutwala mu kkomera ekalereeta bw'oleeta omutwalo eyo yenguzi oguliridde kiringa bwona oyagala okufuna tenda n'osooka owaayo ssente bakuwa ettenda eyo yenguzi naye ate gundi obulyake bakuwadde amabaati gatwalira ab'ekkalamojja n'ogezibika obwo bwe buki bwe bulyake mu luzungu kye ki that's gundi corruption enguzi ye bribe you bribe someone oyagala kuyisaawo kino kyoyagala n'owa omuntu ssente obukadde 5 oba 2 akola enguudo n'atazikola ate ekyo kirala kyekyo ekyo kirala buba bubbi oba bukumpanya bamuwadde ssente z'eddwaliro amalwaliro muteekeemu eddagala ne bakuwa ssente nti obuwumbi 8 buubuno muzimbe eddwaliro erubowa muzimbe erubowa ne mutazimbawo obwo ate bubbi bwava mu bulyake n'obukumpanya obwo bubbi toto bubbi obulyake corruption gye bali mu kulwanisa kati abantu gye bali mu kutambula kakati ekyo abantu kye balimu kyekino ne bagamba nti gundi bamuwadde ssente za kugenda kugulira balwadde emmere ye n'azirya bwe bulyake n'atagigula naye n'agiguze n'agula entono gye batamugambye oyo abamukumpanya taba mulyake omanye abasajja abo be mulaba mu kizimbe ekyo kyolaba bakuuma bati mujja kutuuka ekiseera bazimbeko okwo bbugwe n'essengenge na biki balimu abantu nga 8 mu paliamenti awo naye be baagala bategerere ensi yonna kati bizinesi za kuno ku kizimbe kino kyonna zonna ne rediyo y'eggwanga zonna zaafa lw'abantu batuula muli kati abantu abatuula muli be bamemba ba paalamenti be bamemba ba paalamenti baminisita n'abalala tomanyi nti kakati obulyake enguzi eno gye tuli mu kwogerako ereese kati akasambattuko mu bantu oginenyeza ani nginenyeza abantu ba mirundi 3 nginenyeza ababaka bennyini betulonda kuba buli omu okuyisaawo kyayisaawo okuyisaawo ekiteeso kyonna kye baleeta basooka bapokera ssente balinze babapokera temukkiriza okwongeza abasomesa omusaala temukkiriza kino mukigaane mukyuse teeka namba gundi mulikyuse muti ne bagenda nga buli waliwo eyaŋŋamba mbu omuli omukono oguvaayo gulina tulya ssente tolaba azikuwa mbu olabako mukono gwokka ekyo nakyo bakitugamba nze simanyi nze banti nze ate ndi memba wa parliament nali ntuddemu nedda nga oli ali wansi wa kimeeza gy'abaweera oba ng'ali mabega olengeza ku luggi nga baguddewo kananka kalinga sitaala ng'oyisa mu mukono gwokka wakweza bweza kyani azimpadde tobuuza oba toyagala zizzeeyo ate nga tayagala kuleka ssente abamu basanga bagamba mu drowers zaabwe ng'azisangayo mu lockers ze babeera nazo abo nga avaayo mwaka gumu n'abeera ng'embwa eyise mu luyiira ogenda okuyitawo nze nkuliteyo bendeeta
bano bagenda okugirawo nga tebawoozamu tesirina mazima atambula ffe mwatwerabira olwo abaavaayo abaaliyo buliyo tebalajana ife abaali ba member parliament abatadda nga tebalajana njinenyeza n'omukulembeze w'eggwanga aveeyo agambe nti gwe wagize oti nti ono mumugire muti si kalabba mumutwale akalabba ate kaba kiba kinene nnyo naye waliwo yali akikola Fidel Castro ye kunguzi eyali amuddirira bwe yafa bw'atyo yagamba nti kalabba kuba baakiteesa nti tugenze naye teri nguzi nti ye ebyembi yali addirira Fidel Castro yasooka ojjirya Fidel Castro ne batuula n'amugamba nti nkusonyiye n'amugamba tonsonyiwa bw'onansonyiwa bannansi bonna abasigadde bagenda kikola nga bagamba nti banyinza okunsonyiwa ne yeewaayo ne bamutta mu kitiibwa kati abagambe nti gwe walidde nti ani minisita gundi bakuwa kuzimba ddwaliro ly'egini lotalizimba lyerubowa nti ye genda eruzira ogenda okuvaayo emyaka 16 nga Uganda eri walala nga bakuwa nti sente za kukola luguudo emyaka gye omanyi gwe emyaka gye tumaze oluguudo lw'ennakawuka n'olw'egindi nga sente zivaayo tebajja ddukola bamukolako n'amala emyezi egi nga bayiye kolansi nagendamu ebitundu nga bwe bakola wali nga ku Pioneer Mall olunaku olwokuna enkuba neetonya gundi kolansi ne tumusanga eri nga akkirira ku paaka enkadde gwe bayiwawo ebyo binenyezaani mbinenyeza mukulembeze kubanga bw'aliyisa ekintu nebanga dikuri nga bwe yayisa etteeka nti teri muntu akkirizibwa kukwatibwa na muntu nga si mujaasi gwe bakwata n'ebyekijaasi nakiba abaatya kibooko kakati n'ekyo bw'aba akola omukulembeze bo bajja kulowooza nti ye tabiraba oba baki naye abiraba kuba tajja kuŋŋamba nti tayita bwayise Saapolo Kaggwa era alaba oluguudo bwe lukwatiridde n'alina n'abantu be kubanga oba agamba nti tabimanya kyogamba tabimanya oluguudo olwo talumanyi nti lubi kati oba talumanyi kale nga talumanya njagala Bobi Wine ayiteko ng'atambula tulabe oba asobola okutuuka ku gospel kuomanyira nti baba bamanyi nti gyebiri kale ne bw'anaayita mu bw'omukiwuunya nga gyayise bw'ati mu kikoni kitegeeza nti babimanyi bw'aba abimanyi agambe nti nga aveeyo naye ayogedde nnyo enguzi agyogerako anti ayogera okate kituyamba okwogera naffe twogera action speaks louder bano bakwata babbi bakwata ki bano benda bakwata ennaku zino anti olwo atandise okukola ki naye atandise okulabira nti buli gye bano babba bubbi omanyi bwegamba n'okubba kati babba bubbi ne bakugamba nti twala obukadde 4 genda ogulya ebitabo by'abaana ba nasale tuyinza ty okuba mu ggwanga kakati wano mu ggwanga mbuulira TTC za gavumenti ziri mmeka naye gavumenti erina amasomero erina ne bonna basome naye abaana abasomesa mu bonna basome babajjawa nibo bagamba bongeremu amaanyi mwabo abasomesa gwe bazikwasizze oyo ng'azirya ate banagamba ki bwe bakwata ku ono nti nze muŋŋendeko mpola gwani owokusatu abalamuzi lwaki buli gwe baleeta nti bamuleeta lwanguzi nankani enkeera nti twamuwadde beyiro ng'ate mumanyidde ddala ekintu kye bamukwatiddemu nammwe mugenzi omukwata nga mugamba nti yakola ki yali enguzi kati ate beyiro lwaki bagamba baagala balimu okuwa beyiro ab'ebyobufuzi ate bano ababbye sente zigenda okuziyimirizawo eggwanga tukenda emisono oyongere ku mafuta oyongere ku ngoye engoye otandike zipima mu kiro ate bo bowa beyiro ne bagenda ne bayinaayina kakati waliwo n'abavaayo kati abava mu bitundu bannaye Uganda ekiri muno bannaye oba ebyo mu mawanga amalala obikolerayo ne bakutikkira ebinnyo bwe bati abasajja bavaayo ne bavuga amabaasi nga30 bajja mbaze kulwanirira muntu waabwe wadde yabba ne babaleka nga gwe wano ovaayo ng'ogenze gamba bannaye nga mulidde nnyenguzi ne bakukwata ne bakutwala eruzira ne bakutwala ekitali naye oli azze okulwanirira ate eyabba ne bavuga n'amabaasi omuntu waffe mumuleke omuntu waffe kuba waabwe nze nina statement gye nawulira olumu eyantiisa mbukasita bwe babba bakola wano ebintu natya nnyo ye statement yantiisa waliwo ne gwe nawulira nga naye ali prominent n'agamba nti abukasita babba ne tulya nabo oyo naye yantiisa
nenga banya nti sente ziba za muwi wa musolo ate abantu balekerawo okutunulira omuntu anyaze sente ngezo ne bakyogera nti yazinyaze nammwe ne mumutunulira obutunulizi mumuboole kubanga sente zabba ziba za bantu be bakola ki kakati enguzi abantu basatu bonenya sokera dda abamemba ba parliament abo fe tubeerondera ate era ne bakola ebintu nga babirabira ddala buli kye bakola abakimanyidde ddala addako y'omukulembeze w'eggwanga naye tumunenyesa kubanga ayogedde nnyo bagamba kanye okuteekako omukono gw'ekyuma kuba tenda yali atusuubizza nti kuno kino akuna muki hakuna mchezo kisanja hakuna mchezo naye kisanja hakuna chejo kakati kino kisanja yiko chejo kyava mu hakuna mchezo kyafuka kisanja yiko chejo abantu abakwasiza nnyo echejo anti bamumanyira kati ayogera bwogezi bwatyo naye bwali luma bwe balitegeera isinga akola mu kalinga gwe yatugambira nti kensinzidde gwe natomera yayogera ndi yaba meketanga sumbusa ke yandivuddeyo nga buli gwakwatako amnyaze sente ameketanga musibattayi so far walabye abantu ababadde batandise ne military yo bagiye military nayo yetama ate yo yennyini yetamanyi kyekola nze nabeewunyiza nanye ate aba military lwaki baba bwanyisa enguzi aba business abalala military yo enguzi tegikwatako singa enguzi omuntu bwe baba avuddeyo okudemonstratinga nga ddala yeekalakaasa bituufu kuba teyali tazze kunoonoona bintu ku bantu abo be bagamba nti baali bazze bakuuma bizinesi z'abalala walabamu abazze abamenya amaduuka onjogereramu mu mmere wamma mundeetere ku mmere muleete emmere yoono ndyeko kubandi munabe njogera nti ntaddeko naye wabula ogenda tumya akitagenda tuma nanti katutumyamu javas nze bintu bya java tebimpoomera ogundi buwings buwings ebaleete mukwano oyina akanyanya totadde yadde ekikumi eyo nsimbi yange ate bwe mba wantu wendi emmere seetaaga kumala kusasula ssente anko tutumye KFC etumala naye tondeetako olugezigezi muzeeyi gwe bwoba olaba nti si zange nze ezange sizireeta mu lugezigezi oleeta muzaabalala zaabalala ekyo kimanyi ezange sizireeta kuba nzikwata nzinyigabo nyizinti naye munnange nga tunadayo ku ngozi oba fervia freestyle baali bankuba ani wano mu mawulire bigize hijab nation adde bagikuba ne ngamba bana abankuba bamanya amajje gange agali emabega nenda bwaba wasirwala nze mpayo amajje gange teganinda kugamba nti numwa kasago gasensinga ne gagamba alabika alumiddwa fe katulumbe naye kwa yanyamba nti bannange mwakuume wankubirira nnyo nze nakunyigira nate nno ebyo wankubirira nze nali njagala kuvaayo kye bayita all out nze bimutyo moli seeka nze sibimanyi ne waffe tulina maseeka abasukka 10 mu family yaffe mu family yammwe mulimu omwana oli yasoma kitabo n'akiteeka wali nabo bagamba ne banyiige basimikire muli ebintu wamumanyi ne mbagamba bannaise amanyi nga yabadde abuulire oba alina asomesa ddiini mwenna muddayo ne mugamba nti tetusomanga oba seeka kyataavumirira ennyambala ennungi nze saagala bantu bamanyira nze akuyingira nabagamba ndi kuyingira bayinza okuyingira bayitirivu ekyo njagala bakimanyi ayingira gwe ayingira kasuku ayingira nze ayingira kasuku ayingira Sanchez ayingira Masembe ayingira Saimo omuyingira nga tewali baseetaaga kumala kumpa lukusa therefore begendereza abayingira abantu akakundi ako yingira Sanchez manya nti kagatta akuyingidde bwe mpa ntambula ne mpulira nga byoyogera tebinsanywa birabika biyinza okunyiiza Shamim owedde bwe bibanga nengamba ate kye bamanyiko temubuuza owe yakoze ebyo tubibuuza tumaze tubadde tufwaki doluwedde naye nze njagala seeka bw'aliddamu wadde okugamba nti ŋŋambe Kolo lwagenda okwevuma obwa seeka bwe yasoma seeka tubaleke nze saagala ne bw'oba seeka tekitegeeza ate kumanyiira bantu kaakati enguzi bamemba palamenti bano be twalonda olaba batuyambye ekimala bayambye eki oba batulyamu olukwe ababaka ba palamenti olw'okuba tulina ekizibu nti buli omu tumujja mu maka gage tumusanga mu mbeera zize
abamu bayina bwe batulimba limbawo nga bajja nga basaba obululu batulimba anti mwe kibatta abamu kukkiriza bye babagamba oli n'abagamba nja bakolera oluguudo omubaka wa parliament agamba ati okukolera oluguudo nga si yalukola talina buyinza era abantu soka njogera otegeeza abantu muzeeyi biki bye balina obbanja ababaka ba parliament kubanga baba banja nguudo ambulance omubaka ayingira agula ambulance etuyamba ate ambulance etuyamba ki ayina kyetuyamba bw'oba oyagala omubaka wa parliament okuyamba mugambe nti tuuse ebirowoozo byaffe bino bigende babiteeseeko tugende okuwulira nga byebimu ku bye boogerako ne mu budget ebisobola okugenda kuba bw'okyogerako bakiteeka bwe bakitwala ne bakiteeka ku order paper bwe bakiteesaako byebimu ku bye balowoozaako nga waliwo ebintu by'okukola ki naye bw'oba n'abanja ambulance kati tebagenda kuzimba ddwaliro wammwe kuba constituency yammwe omubaka yagula ambulance mwagala yaki mujja kubanga baziraba ezo ate namwe ababaka ate muleme kutufuula abantu batalina magezi mugula bu ambulance bwa simanyi bwa kutugula milioni 12 simanyi 13 ate ne musinikira okwamanyo ne kakati ate center bolot ate mugule drone abaguze drone ate bazijjayo ne bazikola ki bazifuula taxi ye kyakubiri ate obogamye nti ogiwadde constituency lwaki ate bwogivaamu constituency ate oyagala okutwala ki otwa ambulance yagala ogitwala ngate wagigula constituency gwogiriddemu obukadde na bukadde buwumbi olwo abalidde obuwumbi kati nze nalaba wali Mubaraka gye yagula tekyalabikako temukyagina nze sigirabayo muginoonya temugira Kasibante gye yagula ekyalabikayo yabula n'okubulwa gundi gye yagula eyali ekyalabikayo lwaki buli atuuka asooka gula ambulance anti kuba ekintu ekyalayisi ky'oyinza okuwa constituency byonna nebeera appreciative ne bagamba nagenda kuba milioni 14 toyinza zigabira abantu bali mu constituency kati nga Nansana municipality erimu abantu emitwalo 9 milioni 14 bagabira buli mwafuna siji kanana mu 5 ngo balamangu nali mugezi atambadde kukameko ndi wali musi anti kati omuntu omusiru tabala kati gwoyinza okubala ndi musiru ne kuchaza ina gano tomanyi kubala gano kumanyira mu interviews zange nga nze bankulesi nati era gondeta nati ogamye bunno omusiru tabala anti kati lwaki wera kunze kizamba abaya kuchaziza buli omawe munne kitiibwa nabadde nga twali tugambye nti host toyingira host kati nze host kato nyingi kati host atandise kufata host afate yoli asirike nkufa sentya mbate mungo baranyubiki nange nemanyi wabamanya bichagalo ngomanya bitya akali kyanyi kumvumisiza obusiru nze nkuvumye ki nze ngambye nti omusiru yatabala kati bwesa mutulu bandi oli musiru ogambye kati nganze zayo livasi awa bazayo livasi ate era nkuddemu kuba era bwe akazayo bankuddizemu tukole naye buli omu asigale muki muleniye tonyingira sijja kuyingira nze bwendaba ogenze banna nze saagala muntu anzijjako bulwako wootuula toyina mpisa ate nga emyaka gyo gigenderedde naye nze sikyalina kyenfiirwa kati wano wendi bwe nkuyingira ne bwe twereega ne tukoma wanze sikyalina kyenfiirwa kuba emyaka gye nali anti ate abo sinze nina okubeera nga mbeera mulungi gye bali bo be balina okuba abalungi gyendi mbagambe ndi mwana wange zikulokoze kino mbawaane kati olaba ne gundi kati akolerera bazzukulu be pulezidenti bw'omukola ekintu kyonna ekiyinza omujjako manya ajja kuvaako akukole kyayagala takyalina kyafiirwa ekyo kikugambiddewa so omuntu ali ku byaka gyaffe omugendanga mpola ebyo byowooza mbu ate tonyingira ajja kuyingira ate akufulumemu nga talina kyafiiriddwa sikutiisatiisa naye nange nno munnange ntontiisatiisa nange sirina kyenfiirwa sirina bwenzize nga njogera kwatabala ng'ovuddeyo omanyiddemu olwo obadde ofiirwa olwo bayita okufiirwa olwo ofiirwa ndowooza program kulekeko weebuuze nga bweweddamu anti omanyiira bwe mbadde sijja wano mbadde mbeerawo yo obadde obeera mbadde yeeka ng'oli onyo ate naakola ki mwabandiisa mwali mwanvaako ngenda kuddamu kulya ku Jabu Nation omanyiira nti kyo si kyegaana omanyiira era nawe kyekikundeesa mbeeko bemmanyiira singa sinalise bameka abatamanyiira boolekayo nze anti nkwagalako kimu teweetiiririra anti kwe kumanyiira omuntu amanyiira aba tatya kati ababaka ba paalamenti bano abaana batambudde abaana babadde bagamba walk to parliament
so tutambule tulumbe parliament oba tugende mu makaga kinoomu ababaka buli constituency yandibadde egenda muki mu makaga mubaka wa parliament ate tumanyi bulungi nnyo abantu abagiri enguzi tubamanyi ne constituency mwe bava tewali kyali kibatwala ku parliament kuba parliament yo si eryaki ng'ekizimbe ate parliament n'ababaka ne bwe batabaamu parliament ebawe eri era abasirikale abagikuuma babeerawo n'ebintu byamu bisigalamu ababaka bennyini gwe mugambe nti twakugamba kirala okola kirala okozeewo okyokulaba nti enguzi ene ekendeera nza ani mbaka wa parliament kyomubuuza nga bwe watuuladde mu parliament olinayo n'ekiro tekiyinza tuwa mu parliament anti nze sobola kubeera muli babbi gwirindekera okubaamu ababbi ngenda genda kera ku makya ogambe nti tebajja kubeeramu obagobemu ababbi tukola nsobi ki nga tulonda ababaka ba parliament kubanga bo bagezi nnyo wane ebbanga lye bamalayo kati nga bakyaliyo n'abaliyo n'abatadde bafuba nnyo okulaba nti mmwe mubeera mu mbeera mbi bayisa ebintu ebinaabateeka mu mbeera embi bagenda okujja obbasaba obululu nga muli mu mbeera mbi nga konna akatono ke bakuwa batwetera eminnyo sabbuuni bakuwa batya ekintu kya siringi sika 2500 n'otunda akalulu n'owaayo akalulu ko naye nyimanyi enguzi etandikiraawo anti kye nakugambye nti kwe kuwaayo be babaka ba parliament lwaki nagambye nabo bali involved mu ebyo batuwa obusabbuuni kakati nze tompa paadi awo nga tebatwalubadde tetwepaadinga ebintu kati waliwo emirembe nga parliament tenajja balinga bakola batya abayitaaga paadi basalanga obugoye ne babooza nebyo n'obugoye tebwabangayo bakolanga ki ate kati mirembe giri kwe wali tewannaba kujja ngoye bakolanga bati baalinanga obugoye nga babuyita ndoobe nga kaba katya bugoye bakolakola obuntu bwabwe boluusi obubugo bugo ne babukumbwa nga bugonvu nga bikookoma biki ebintu ebigonvu ne pamba yabangayo pamba cotton ne bakola woolen cotton ne bamugjamu ensigo ne bakozesa so kakati bano bo mubalumbe nga abantu buli omujja tebajja bbawa paadi anti mumuyitanga zze ku lumbe manyi beeyunanye ennyimbe najja wajja nti muzze ng'omugamba nti gwe byotukola twakutegeera nga bwe walaba bwe baali e Masaka be baategeerera e Masaka lwe baaliyo abo tebagenda kudda mu kusinika binnyo nze ngamba nakatayi tebogera batya be baalumbirayo yeekukuma mu ssonko buli omu addayo mu ssonko nabano bwe mbagamba bwajja bati nti nga tonnakwata kazindaalo bye tukutuma si byoyogera muli eyo mutudde muzimba mbuto buli motoka empya gye baleeta gye mugulako kyekika kye mugulako bwe muddeeyo nga mutusiruwalirako bwe bakuwa obukadde olunana totubuulira bwe bakuwa ebitaano totugamba owoza bwoza abo abasajja banaasoboka batusinga obungi bye muwoza naye ebyo bye twakugamba gw'oyogera biki twakutuma otuweereze naye byokola biki naye otukoledde ki nga gombaka waffe gwe twasindikayo wabula ate kati tugerako abakambe mu abantu balina kukyukira naye bino ebyokujja eno wano oba oyinsalutinga gavumenti ejja kukwatanga yo akoze yo gavumenti ebantuufu okukwata omuntu alumba parliament ebantuufu kuba parliament yaayo oyagala kwonoona property yaayo ng'ate olwanyisa mubaka genda ewuwe kuba omumanyi kakati gwe oba olina n'omukisa mungi nnyo omusirikale wa mukuuma akuba abalonzi b'3,000 oba 6 abatte bamubuuze nti abalonzi be basse baakoze eki babadde bakulumba kukola ki nti banga bambuuza nti lwaki situusaayo bye bantuma nti ekyabakusizza nti enti kale olyo tumanye nti oyo tumulina yasse abalonzi be kuba bamudimandinga ebintu bye baamutuma sikikkiririzaamu ate ne government property ne gavumenti eno eriko ne bwevaawo n'abo ababaka ne bwe bafa bonna bayinza n'okeera ku makyanga bonna ne gundi waamu ne baani bonna baafiiriddemu kati ng'egindi e Russia baagiwamba abatujju baagiwamba gundi eyaliko gundi n'agamba sejja kwetawaanya n'ebyo ne babawa obudde nti muveemu ne balemeramu abatujju nga bagiwambye omukulembeze wa Russia temwabimanyako n'agikuba ne balonda abapya naye kati teriiwo Russia so tuleme kwonoona bintu bya tebwonoona property ya gavumenti nze ebyo kati mbimanyi kubanza ate ebyo mbirimu nnyo naye nze nkugamba nti lumba ki mubaka bw'anaagenda gwoba omubaka nti oli wawa nti nakawa
mugende mulumbo wennaka bali mwezo mumubuuze nti twakulonda tulwaki oyogera bino na bino na bino na bino eke uwe bwabana abakuuminga nga bamukuba kubanga tubawoganidde wano ne tubagamba bannange mudwalire Kawempe teriddagala abakazi babazaala bafa mututusizeyo eddoboozi ti mu malwaliro tewali ki musirise bwe bagira basaba tulipu zagenda bwagira nga bamuwa tulipu genda engazo tebazigana bayonoonye ssente nga abakazi bafanga bazaala wabula 226 buli omwalo yetegereza temulondesa gye babawa tebagigana kati nze nasanze abaana nga boogerera omubaka wa Kampala n'entya mubaka ki mubaka wa Kampala mumanyi wabakyala si mugandawo muganda anti kyendavudde ntya engeri gye babadde boogera nange nina embuuza nange wamma etulagawa babadde bagamba ki nga bagamba mutalina kyakoze olina abagamba abantu mu makomera waliwo omubaka gwe balonda okujja abantu mu makomera namwe temutusirwalira mulonanga omani MP ate obeera omani MP kitegeeza twalayo biteeso byaffe ebyabakyala kati ate lwaki obeera mu makomera biri n'obireka kale nga biteeso by'abakyala kati nedde ekyamaanyi kye ekyabakyala abazaala kuba ye mukyala n'otwalayo ekyo n'olwanisa ekyo nze ku lwange oli mwennyinaze naye kino ekyokujja abasibe mu makomera tokyagala kati kyoyolowooza nti yasanzeemu abasibe ba myaka emeka mwabadde mu bangi naye yasobayo bano be baakasiba mubadde mu ba myaka nga 3 kubanga ne gavumenti emazeeko 38 simanyi bonna babadde omu yabajjeeyo kitegeeza nti wabadde nga kitegeeza wali wabadde nga babajjayo kati abo baleke gwe tusoke tufa kuki omubaka bwatyo kati yafe ku bakyala alwane nabo mwanyinaze yaliko mu kifo bwe kiti buli ekikwata ku bakyala nze banyinaze benina omukisa bwe nina nti bonna babeera mu bifo by'abakyala Saala Nansubuga sister wa yakola genda olabe Kayunga hospital bwefaanana kuba gye yali twaliyo naawe Kayunga n'olaba buli kimu ekifaanana kati ono owulira nga gwe takoze nze engeri gye siri mukazi nti nzaalirako mu ddwaliro eyo oba akoze simanyi mukazi wange gwe nnina tazaalira eyo azaalira Mulago naye bw'azaalira Mulago ate sirindirira nnyo bino nze santi saagala nnyo byantu byakumala owaayo enguzi si waayo nze ŋŋenda bugenzi Old Mulago buli ekyetaagisa n'abasawo bamala okuzaaza omukazi ate bajjeeka batambula ne bajjeeka kati waliwo we baŋŋambye ku Old Mulago nti abaana balina abaana bebakebera kati naye olunaku lw'onodda ku review be bakuweereza transport ye Old Mulago era n'osanga nga ebyokulya weebiri kati batuwa omukazi bw'azaala ono musawo amulambula emyezi 3 nga ajja n'atandika okujja kuba kati najja n'obuwunga n'essoya nabiki nabyo abituleetera sijja kuva Old Mulago olayira so kati omuntu okugenda naye bonna tebasobola kujjula mu Old Mulago anti kakati wali agenda mu Old anti kati kyokola bw'ona alaba bagenda bangi nnyo Mulago nga Old Mulago facilities ezo ng'ozitwale wano wababanga Kawempe ekyayingiramu amazzi nga mubadde mukiraba kyatuuse mu paalamenti okisimbyeko essira ate oyo omwana mwannyinaze bamuzaala Kawempe ate tuzaalwa Kawempe kakati lwaki gundi Kawempe eddwaliro Kawempe libe ffu n'oyitawo n'ogende ekasangati n'ojjayo abalwadde mu kkomera Nabweru n'ojja ku Buganda Road n'ojjawa n'ogende Makindi ng'oyise ku ddwaliro Kawempe ery'abakazi nga naawe oli mukazi ate oliwuma ne MP wewandibadde ogenda simanyi abantu bwe bakiraba kati owabavubuka omusanga nga basenda ebisaawe ng'owabavubuka akola ki babulokinze theatre ngowa arts and culture naye alina ekinnuma nno n'omukyalo wa minisitule ya genda naki kino kizimbe ebimu ebigwa mu gundi ye babiggalira abantu facilities n'ababuukinga naki batunula n'owa culture balaba kiri nnomo nze ndabira ddanga abantu bano betulonda be batuliddemu olugwe ne be balonda bennyini wanyi tugenda tutuuka ekiseera ne baddira omukyala oba musajja oba mukazi ne bamuwa amatula gye bamuwa matudde ne bamujja oba ng'abadde atunda ndibota ng'atunda buleega ne bamugamba nti gwe oba otunda leediyo oba tosobola balina okumanya nti ba MP abantu ababalonda balumbenga ewaabwe baleme eno bye bajja byonna kakati bw'oba olonda MP we Nakaseke kati kyekikuleeta ku parliament eri e Kampala kindi Nakaseke mulumbe yokubajja kujjayo ate nangamba nti abeera Kampala ng'ate we Nakaseke nti waliwo ababaka parliament nga tebasula mu bitundu bye batwala ati mama mayumba naye nga tebasula kakati ogwo oba musiru nabakyera n'omulonda
bazima mama yumba bagumaza bayina mama yumba nete basura mumulinda ndakugambye temufiirwa bwajja ebyo byajjiridde mu bimugana mugambe nti please tukufunye bulijjo tolabika kola kino twakutuma kino tewakikola kino tewakikola kino tewakikola totusirwalirako osula na jindi nayo tumanyiyo naye no ojja kujja ennyumba tugikonyeewo kuba tumanye nti eno teri mubaka tulonde omulala kati mukola mutandika ku nyumba mugenda awo ne mwechwachwana mba muchechwachwana ajja aleeta abasirikale babakakkanako mugenza leta byakulya abasirikale babakakkaneko babakuba balonzi be nga mumugamba nti fenno tukuba nga tukubulanja bye twakutuma tetukyakwagala oyo nga mumuwonye omulala kati abeka wempe gondi aliddayo okubamanyiro na gwe balonda oweka wempe yajawo munyagwa Bashiri kazibwa Bashiri asobola okudde bwayise oba kawempe mukawempe kawempe north aliddayo kazibwa Bashiri ekyo nkola yirira bagenda musenza lutinga kikere era bwoba ate akulonda obanye okuwedde kwali kwa bandi wagoni ne bwe bandi wagoni kyogamba ndi yali bandi wagoni Patrick Mujuka yayitamu naye bandi wagoni teyandi muwadde ng'abantu baali bayagala bantu we naye yasooka kakati ebyo byenkugamba naye abantu babanga babesize banene babawo obululu bwabwe muleme kututwala mukitwala for granted nti gwe kasantuuka eri balindaba bagamba balinga abantu 17 nga tulinayo bameka ngamba tulina bangi tulina bantu 17 ebateesa anti kyenkugamba nti ne bwe balinga basomesewa mmwe kati mu kibiina ababeeranga abooluberere tebabafulumunyanga tebabasomesanga bokka mwenna babasomesanga lumu naye kyewunyanga bwewunya ng'abo yamubba yenkola bakazi tulina ojjidibya engeri gye babbamu abantu malo bakutute mugenzi ate bamaze ate munjudde ate mukoze bwoba olina omusajja omulala nga gyogenda bagambe nti sijja genda mu bino tugenda gyogerako nayo naye akakantu kagundi producer kantu ka Bruno mukajjamu akesimu olaba enjawukana abaana abawala gye baawukanamu n'abasajja ennaku zino abawala balina ekizibu ennaku zino balina ekizibu butategeera abantu bawala tebategeera wesokola ennyindo bw'oyogera nange abawala tebategeera nti mpulira obuntu obungwa oba buuka gwenkulondako obuuka badde ntya kalwa kunyingira ennyindo yengazi ng'ekitalo kagwereyo n'akajjayo ntya abawala bennyininyini wanu tebategeera abawala bamu balowooza nti bw'anaagenda eno n'agenda n'eno ajja kufuna ssente oba ajja kuba mu mbeera nnungi tewali nsonga lwaki ogenda gy'ogenda okuva enkya eddanga mwalinga mwagala okukyaza abako mwateekangawo obukwakkulizo oli mwamubuuliranga bubuulizi nkola kuye ate yagenda ng'okujja ng'agimanyi nti omuko bw'aba akyala agenda wassenga agendayo n'abantu nga 3 oba 4 wabaana ayanjula okwanjula ayanjula wa mutaata kakati okwanjula kwafuusa ekirala mwana ayanjula leero enkeera ng'avaayo mu bufu anti ebyo abawala babikola myezi 1, 2, 3 genda okweza emyezi 6 nga tebaliiyo aba ayagala anoonya bunoonya hona kugamba ndi gundi yafuna ekitiibwa kino okuba nti naye ate ekinnumye nti bwe biba biswaza biddayo eri bataata abazadde anti kubanga yataadungamya mwana we guluma yaguzza eriyo abasirika obusirisi nga ye yasirika ebintu bwe bityo n'akita buti eriyo n'abantu babalimbalimba oli nakulimbalimba kati oyinza okufuna manya abakazi kati ogenda omufuna si gwe obadde nti gwe omusooseeko kati ng'ate oli n'agamba kati wagenze nate nga nali ntegese kino na kino kati naakuba enkyukira ekyo nakyo kisoboka so kati ekyo tukirekere ki omanyi bagamba buli omuntu bagamba nti ovudde mukukyuka okwagala oli nnyiniko yabeera nako yeyesalirawo nti nja kwagala ono nti sijja mwagala oba ki ono ngenda kufumbayo kati mbeeyo ekyo okwagala kuba oyo omuzayi kagato wammwe ennyabo sofa kati katugende ate tukoleko ku mirimu emirala kale ennyabo tumwesonyiwe kale naye sikirinaamu buzibu nange nsanyuse nnyo okuba ndimusanze naye kasita kasuku akugambye ekyagambye sayimu yabyeganye tujja kubanga tabyeganye tagambye nno mukituufu wasukkamu takugambye nti wasukkamu nasukkamu nga nsukkira ewuwe ngende wali babadde bampise babadde waliwo yabadde nize naye nko kugenda girya genda gwe genda
enkoko nyonjo njagala kale bayi musibe bulungi musibe bulungi kamalo